similarly ne katugeze nga ne Bobi Wine for example mbagamba bulijjo nti mu bintu byonna abavuka bye balwana Bobi Wine alina emyaka oba awezezzaana oba I think ebintu byonna byandibadde alwanira abavuka bye balwanira ku myaka gye byonna birina amaka amalungi omukyalo omulungi abaana abalungi omulimu omulungi kapasite okutambula ensi yonna gy'aba ayagadde ensimbi ezimusobozesa okulya kyonna ky'aba ayagadde byonna birina naye yeerekereza ebibye byalina comfort zone gye yandibaddemu najja ayogerera abo abatabirina ate n'olaba nga abo abatabirina bayogerera basiiba bamuvuma bamukubamu bukatuuni bamukolamu bukiriipu nti kale eyakoze kakatuuni kano ne bukiriipu buno n'okugya ebifaananyi ebyedda okwagala okwonoona Bobi Wine kale waakisinga amagezi ago n'obudde obwo abukozesezza okwejja mu mbeera embi atuuke Bobi Wine waali. Nange Simon Muyanga ayogera naawe ndowooza bwebaayo ebintu byensinga Bobi Wine bibiri byokka byensobola okwogerako bibiri byokka. Ekisooka musinga emyaka undisputed I am older than His Excellency Robert Kyagulanyi musinga emyaka. Ekyokubiri sofa wendi musingako ebitabo nsomye bye naakasomako ebyange bingiko ku ye bye yaakasoma naye era tali mu myaka gyange kitegeeza ayinza okutuuka mu myaka gyange nga naye byensomye abisomye ebisigaddewo byonna nzikiriza emisana n'ekiro nti Robert Kyagulanyi ansingira wala ebintu bingi. Okay, omanyi ffe enzikiriza yaffe amazima tugakkiriza ku buli yenna agaleese kasita tuba n'obujulizi awamu n'obukakafu obulaga nti ebyo byayogera mazima amazima ago tugakkiriza ne bwe gaba gavudde mu kamwa ka sitaani. Ayogera ebigambo ebyo gumula mu vidiyo bamuyita Simon Muyanga Lutaaya akola ku TV gye bayita Baba ekyasinze okulwanyisa ekiyitibwa opposition nga buli munnabyabufuzi yenna gwe bakyaza avudde mu opposition ekibeera mu studio kubeera kumukaayanya bukaayanya so si kubeera nti bamuwuliriza annyonnyola abantu abawuliriza bategeere bo beefuula nti be bategeerera abawuliriza ne bakola gwa kumukaayanya bukaayanya paka obudde bwe buggwako. Waliwo omusajja wita Adam Kungu mulaba wakyaza Lutamaguzi kuba kukaayana bukaayanya mpaka program lweggwako. Oyo nyini Simon Muyanga Lutaaya babeera mu studio n'akyaza abo opposition kuba kukaayana bukaayanya mpaka program lweggwako. Mwabula wano juzi yali agenda kulwana ne Honorable Kaluya eyava mu NRM n'addamu NUP nga bagenda kukubaganira mu studio za radio gye bayita NBS ey'Busoga ne bukedde ekyolwaleero nga yayogera ebigambo ebyo. Allahu Akbar. Bannange temuzannyira ku kiyitibwa amazima. Amazima tebagazibira kkubo galinga amazzi gakulukuta. Amazzi agakulukuta buli lwogatega omuziziko gwonna mb'ogalemesa okugenda gye galaga gakuŋŋaana ne gasukka obungi ne gakuba omuziziko ogwo ne guvaawo ne gayitawo ne gagenda ate mu kulwana gayitewo kifuba galeka goononye buli kimu ekiriwo ne bw'ogalekera ekkubo lyako ne gatambula bulungi emirembe wangala tugafunyemu buzibu. Kati ge mazima oli agasirika ne gatuuka ekiseera ne gamwabya ne gafuluma. Ebyo tewalirowooza nti ebigambo ebyo biyinza okuva mu Simon Muyanga Lutaaya naye talina kyakkola alina byogera oba okitegeera era nkakasa nti Abannayuganda 99.9% mukkiriziganya bulungi n'ebigambo Simon Muyanga byayogedde bituufu. Kati gwaliwakanya oyagala kuŋŋamba nti abavubuka abavuma Bobi Wine be bamusinga okuba bulungi yesu lwaki bamuvuma bakunga balama bakabaata bamindless bano kino ekiwala kyani kigenerator sima kino ekyo kibaso olwege ebitundu by'ekyama kimwagala nga nti basinga Bobi Wine yesu lwaki bamuvuma nedda abasinga era byalina bye balwana okufuna ne bo balemedde okwebuuza nti abaffe ye Bobi Wine okufuna ebyo byalina bye twegomba okufuna yavuma baani obifuna
yasamu obusama magezi ge n'akola n'abifuna. Kati Simon kyavudaga nti obudde bwe bamala kuzira ivuze bakola munakola omuntu nabiranga yo mulimu gwe jawanga ya kukola live ku TikTok okuva ku macha mpaka ku munano gw'ekiro ne yebaka nazuka ku macha nagera ku TikTok mpaka ku munano gw'ekiro ne yebaka. Kati muyanga chagati ebiseera ebyo bimala ku TikTok live nga muvuma Bobi Wine amagezi ge mukozesa okukola ku katuni obumuvola n'okumuti obola singa gennyini mugakozesa mu kukola okumwenkana singa muli wala nnyo singa muli wala nnyo ayogedde amazima ganti nze Bobi Wine mu nsinga 2 byokka myaka na bitabo ate wanatukira myaka gyendimu nzikiza ne bitabo ajja kuba oboli awansinga naga ndi bisigadde byonna amusingira ddala wala ani awakanya ekyo. Njagala ompeeyo omu kuba wala mpa Bobi Wine bakuba muvuma ani asinga Bobi Wine ani kabeere okuvira ddala kwafuga eggwanga libayita Uganda naye asinga Bobi Wine ebintu 2 byokka amusinga myaka na buyinza ebisigadde byonna naye amwegomba. Kivuga lulina bagamba mu Uganda temulimu muntu n'omu ateegomba bulamu bwa Bobi Wine bwawangaaliramu. Ekyo nakakibagamba emabega kaawo nga Simon Muyaga tanayogera bino tewali ateegomba bulamu bwa Bobi Wine bwawangaaliramu. Atufuga yennyini amusinga 2 myaka na buyinza kati ate ye mutabani we talina wadde neki kyasinga Bobi Wine. Twaligambye nti amusinga kimu kyakubeera mwana wa mukulembeze naye noono yennyini naye yazaalibwa ng'oli bwe yazaalibwa ekyokubeera omwana wa mukulembeze kimuyamba ki okusinga Bobi Wine tekirina. Oba okitegeera ago ge bayita amazima ago ge bayita amazima. So njagala buli muvuka yenna alaba vidiyo wuliriza nnyo ebigambo bya Simon Muyanga Lutaya ofunemu ekyokuyiga. Okuvuma Bobi Wine si kye kigenda okufuula Bobi Wine ngera lulina baga nti ekyokuwala na Bobi Wine olw'ebyo byalina tekigenda kuyamba kubeera nti obituukako nti bona omuvuma ennyo nga bukeera ekyanga bifuuka bibyo tekirisoboka. Omukisa olina gumu gwa kukola bwe oyagala kuvuganya na Bobi Wine omukisa olina gumu gwa kukola ki gwa kukola na kusaba Katonda. Bw'onejjamu fitina n'ensaalwa mu mutima gwo bujja kukyenkya omwenkani byalina naawe obifune. Oba okitegeera nababuuza ne mbagamba nti singa bukeera enkya Katonda n'abagamba nti buli avuma Bobi Wine njagala kukyusizemu nkuba obulamu Bobi Wine bwalimu ani ayinza okugaana? Janze nsaagala bulamu Bobi Wine bwalimu n'okumuma kyobula bamuvuma namukyawa ne life nkikyawa sijagala ani ayinza obutakitwala nga bakikuwadde nga kirabo nti tukuwamu obulamu Bobi Wine bwalimu obuwangaaliremu. Oyinza ogaa nti anze bwantama kireeza nti abavuma Bobi Wine tebamuvuma lwakuba nti byali tebabyagala nedda bamuvuma lwakuba nti balina kyakukola balina kuyita babaterawo system ngeri egi kuvuma Bobi Wine osobola okufuna okuvuga Range Rover. Oba kitegera abo bemula abavuga Range Rover zibeerayo eyo bazigula dda ebitongole ebyenjawulo Minister of Works, Minister Revenue Authority nga ziriyo zipakinze. Kati bakwata kisajja kyatu kikimbuyege nga bakitwala nga bakigamba emmotoka yiyo mpya tukolera omulimu ogwo bw'omusajja mpaka ku muntu kakkanyize nga kikeera kwererejja nga kyererejja kyafundikidde kivuddeo kyogedde amazima nti kyogedde Nabbanja ne Muhoozi tuleeta Muhoozi Nabbanja ye Vice President kati bujja ebyo ebikubya Bobi Wine umulanga kikuba oleeta abantu bo baleete ye yavuma ani okujja kuba President. Bannange Uganda tulabye n'abavubuka abalina entegere ennafu ng'eyaabo